Manya ensonga zonna ng'owuliriza ebyaliwo ng'obigeraageranya n'ebyo ebiriwo. Eno ye pulogulaamu ebirwawo byerabirwa wano ku Rediyo Buddu, rediyo y'omuntu wa bulijjo. Ku 95.5 ne 98.8 ne ku www.radiobuddu.fm.com. Abatuuliza abalungi abawuliza Rediyo Buddu mu budde buno, eno pulogulaamu ebirwawo byerabirwa wano ku mayingo ga Rediyo Buddu. Mbeera ne Saalongo John Jones yakuze kinaanina w'ebyafaayo ye munnange buli lukya buli lwa mukaaga nammwe nga muli mu buliri oba etonyi oba gwaka muteekako rediyo mumuwulirize. Ate she babiwulira nnyo kubanga iyo pulogulaamu tugitafuna ababodaboda baga nti ababodaboda be basinga ndi ebigambo byammwe bitunyumya naye baga nti n'ebibyo ku Sande muyakalimagezi neyakalimagezi yamagezi nnyo. Okay. Amagezi nnyo. Nalongo mulungi. Akulira mukama wange akulira. Nalongo saakutegeera bulungi manya awulira kati saakutegeera bulungi esimu nakuba nenjiddemu wapi. Akulira. Nengamba oba bakutte lyawa. Nga njagala okubooza. Ekyo. Kyolowooza kuba kati tuli mu bbanga ogwokutaano guno gugwako. Guyena gugwako. Gunaatera n'okugwa gulako ennaku bbiri. Ekyo. Nengamba buli lwembeera awo mba njagala mbuuze Saalongo kikyalowooza mu budde buno kyolowooza nga kiyinza okuyamba abantu, engeri gy'oyinza okkidesigningamu, engeri gy'oyinza okkireetamu kuba kati gwe olina nze nkuyita encyclopedia kati encyclopedia kyekintu mwe tutereke ebintu ebyekusifu ebyamaanyi ebinnyonnyofu ebyannyonnyola abannyonnyofu kwegamba kibanga library eryawo enneekusifu ng'osobola ogibuuza buli kintu kyonna mpulira n'okyogera ontegedde bulungi kati nengamba Saalongo mu budde buno kikyayinza okugamba bannayuganda batuulira mu Uganda n'ebweru waayo ku pulogulaamu eno ebirwawo pulogulaamu ebirwawo byerabirwa nengamba nja mukubira kati mba nkukubira ate essimu nga teziriiku kyova olaba ng'olwaleero njikusuddeko busuuzi era buli lwenzigano kumpi osobola kubisuula kubanga sooka obuze ku bantu totya kuŋŋamba nti tugenda kwogera ku kino anti muli essimu zo nange bwenzija ngakikukatikaako ng'okiwulira obuzibu era mmala kusoma na Saalo wano mba nkulaba osaba akabonero newegayirira nemanya nti kati ali mulayini okujjukira sooka obuze ku batuwuliriza mwasi mutya ne banaffe abatuwuliriza kakati buli lwe tubeera awo mba ndowooza nti kikyolowooza ku Buganda ky'oyina mu bwongo ky'oyinza okubuulira ku bantu bya nkulaakulana, bya bufuzi, bya bulimi, bya bulunzi, bya bulamu, bya njigiriza, olwo nga nze nkuzaayo emabega kookoona ku kintu kyonna nga tuddayo emabega. Kati kikyojjukira? Kati kikyenzijukira abantu amirembe guno gwe batayinza kumanya oba okwerabira bangi abatabimanyi. Katugambe kaakati singa abantu olowooza bamanyi Obwakabaka mu Buganda nga bwe bwatandika. Obwakabaka nga bwe bwajja engeri gye bwatandikamu batono batono abaafuna digiri abo tebabimanyi. ne bwogamba obwa pulezidenti obw'ennaku zino nti Uganda erina bapulezidenti 8 naye tubala 9 olw'okuba Obote yakulemberamu emirundi 2 n'ogamba obwa pulezidenti bwatandika ddi oyinza okusiibya abantu mu mayumba gaabwe nga tebaagala kuddamu ansi ezo si kuba nti tebaagala naye nga tebabigenderako tebabimanyi era kyobulanga bwe tubeera ku pulogulaamu buli oma wootuuka bakugamba tubawulidde mutukubye olwaleero kati tudde ku mulamwa tulabe. Amina mukama wange. Kyenkubuuza ki ky'oyinza okugamba abantu ku budde buno bakiteeke mu bwongo nti Obwakabaka bwatandika ddi era bwatandikira kwani? Nyumiza ku mboozi ky'oyina. Obwakabaka bwatandikira ku muntu yali oba yeeyita kintu kato kintu. Obwakabaka bwatandikira ku kato kintu nga kabaka
yeyefuula kabaka ogaliwo okuva olwo kati emikyani gigenda nga gisikala mu 1300 eyo wansi 1300 ekyo gy'emyaka 7. kaakati oyo bwe yatuvaako ne walyoka wajjawo ate eyamusikira nga yecwa omubereberye. Kaakati mukama wange kigambye nti eyasooka ku bwakabaka yali ayitibwa kintu kato kintu kati kato kintu oyo nzijukira yalina mukyala we gwenjukirako erinnya lyali nno siddangayo kuliwulira nga bamuyita Nantutululu nalyo linnya lyali linnya lya mukyala oyo yafumbirwasiriwulirangako muzeeyi nange nali siriwulirangako naye Nantutululu yali mukyala wa kintu era mu bufumbo omuzaana we omuzaana era bazaala omwana omu bazaalayo omwana omu owa kintu. Kaakati kintu oyo n'ajja asikirwa kabaka Chwa omubereberye kabaka Chwa ow'olubereberye kuba bachwa bali babiri ate aliwo n'azaala Mutesi waliyo Chwa yasooka. Kaakati yoyo ndowooza yafa ne bamuziika ennono ekitundu kiri mu Busujju eyo ogambye bayitawo nnono gye yaziikibwa. Kyokka nange nkuze abantu tebagulumizaayo kitundu nnyo ekyo bakyogerako bwogezi. Kaakati kigambye nti bamuziika mu kitundu nnono mu Busujju. Kaakati Busujju esangibwa okwata ku lw'Emityana buloba wuuyo Mityana oyo Busujju n'ofuna Busujju essaza lya Busujju erimu ku masaza 18 Busujju. siwulirangako baganda bwe bakuza kitundu ekyo yali kabaka wafa kyaliko ekyafaayo eky'amaanyi ekyo. Kaakati ate oba kitaawe wa Nambye Nantukulu oba Nantutululu yayitibwanga kanziyuka erinnya nga Kagoma, baali bamuyita Kagoma taata wa Nantutululu ye muka kintu kabaka eyasooka. Ate nnyina nga Namukana erinnya siriwuliranga nange linzigidde mannya gadda kino kyoleese ono history wa myaka 7 ekyo. Kati banga ddene abantu tebabimanyi ebyo tewali abimanyi nange oli mukumbuulira bipya nno kati owaye olaba n'amagambo oganti sibimanyi ate nga nange nkutya ate ontyako ki nkutya olina obwongo obukwata. Amiina. Saba Allah nyongeremu okukwatira ddala waliwo byensoma nabyo bindi bubi kati ekyo bindi bubi bikuli bubi naye mbitwalaganya mpolampola. Kaakati nkyogedde nti kintu eyali kabaka yasooka mukyala we Nantutululu ngazaala omwana Chwa omubereberye kuba bachwa bali babiri myaka 7 bana ebbanga ddene nnyo. Kaakati nyongereko ki mukama wange ekyo nkitegedde bulungi era ompadde omutwe munene nnyo naye gwetaagagazibwako nga tulina obudde. naye n'abantu b'Ebisujju mbasaba banoonye ekitundu ekyo kuba nange sikituukangamu. Naawe tonaba? Situukangayo. Kaakati ekyo olw'okuba nti tuli mu Gwakutaano guno gugwako waliyo mu maaso enteekateeka ez'amatikkira amatikkira ga kabaka. wali ogenzeeko ku matikkira? Sirinyangayo. Nze naliko. Sirinyangayo mu butuufu. Nagendayo eNaggalabi. Awantu we nagenda nagenda ku mbaga ya kabaka. Eyo nagenda nayo negiriko. Mmanyi wagiriko naye kolo nali sikumanyi. Ffe twagendera mu ttiimu y'e Kampala ne tugenda ku mbaga
ne tulya piraawo waffe mu lubiri ne tumaliriza. Era nze kaadi nali nzifunye. Kaakati kyenjagala ku matikkira kiki ky'oyinza okwogerako abantu kye bayinza okujjukirirako? Amatikkira nange ge nalabako ge gaali amatikkira ga Kabaka ono Mutebi. Wagalabako? Nagalabirako dda. Agacwa saagalaba nali oba olyawo wali okyali muto? Nali nkyali muto. Agamuteesa wagalaba? Agamuteesa wagalabako? Nagalaba. Sir Edward Muteesa taata woono Kabaka gwe tuyina kati. Nagalaba. Kitegeeza wakalaba amatikkira ga mirundi ebiri. Emirundi ebiri. Ogwo nagwo mukisa gw'amaanyi. Ssaalongo omanyi buli lwe twogera bwe tuti abantu bambuuza abansanga. Naye Ssaalongo alina emyaka emeka? Naawe ogyogere bulijjo. Abamu anti beerabira naye kati kanji bagambe officially. Bwe munaalaba ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno Ssaalongo John Jones ajja kuba aweza emyaka 97. Buli omu akwata ku mutwe ne yeekola 97. Omusajja ne mumukeeza bwe mutyo. Gamba omuntu bw'akeera empewo n'emufuwako. Nga obwongo bukyakola. Sharp asazanga wa myaka 3. Abantu bonna beewunya. Ssaalongo ogenda kuweza emyaka 97 obulayo emyezi kati 5. Era Mukama mutenda nnyanja gadde. Obulayo emyezi 4 n'ennaku 26 oweze emyaka 97. Olinkolerayo birthday. Birthday bwe tuba abalamu inshallah nja kukugulirayo keeki nebweba ya mitwalo 15. Nayanziza nnyo ekyo kyogedde ne Naalongo awulira. Naalongo birthday keeki yange ya mitwalo 15 tujja gifuna birthday. Kakati lwakuba nti twogera bwe tuti abantu baba baagala okujja ku mikolo tukyali mu lockdown tukola gyaffe gya munju temutunenya ate bibiri gwa tuli bayita ekyanyamba nnyo ku mukolo gw'amatikkira ga Kabaka Mutebi ono nali munnamawulire. Kyanyamba nnyo nga bwendi kyanyamba nnyo ne kumuteesa era wali munnamawulire. Nali munnamawulire. Kaakati amatikkira gaaliwo nga 31 omwezi gwa Julayi gwe gw'omusanvu byaliwo mu 1993. 1993 bwe mbasa erabidde kitegeeza tiganaatera n'okutuuka kuba kati Juni agenda kutandika Julayi atandika emyezi ebiri tegiwera nakuwe banna oyogedde ekigambo kikulu nnyo ekitegeeza kyenakubuuza nti kyoba oteeka mu mitwe gy'abantu ku budde buno matikkira 31 omwezi gwa Julayi gy'emyezi 2 n'olunaku lumu egibulabyo. tusabe bulamu. Omukolo gw'amatikkira gubeera Buddo Naggalabi. Buddo bayitayo Naggalabi ku kasozi Buddo Naggalabi waliyo naliyo mukama wange nnyo era ne TV zandaga nnyo ku mikolo egyo egy'amatikkira. Bakuyita kwejaga Odeno n'empapula mu ngalo mwemu n'amawulire talina waatya n'akatabo talina bandaga nnyo. Leero saa 3 nina akatabo ke bayita Mulengera akedda Mulengera wakasakirako nga kuliko amawulire gaali ga Lwakuna oba zaali 12 mu mwaka gwa 1968 nakutya natya nnyo bya John Jones e Masaka ng'oyogera ku bbeeyi y'emmwanyi ngenda ne ntunulira mu butabo wakolako sitole emu eya 1971 nga Amini akomyawo enjole ya Muteesa nga 31 March sigwe gwokusatu n'okola sitole eyo ng'abantu bali entebe Amini nga wali akubye salute naye nakwewuunya ng'olina kamera ogyambadde mu bulago bwoti akakofiiro kakutte mu ngalo ng'oli awo ku bbali nakutya emyaka okuva mu 71 gy'emyaka 49 Allah era akatabo nkalina. Kabaka yandabanga nnyo ku mikolo egyo tuusa lwe
lwe yansika nali nkolera taifa wakolako mu taifa empya kati nansika nakuza nanziza mu Sekanyolya papula lw'Emmengo bali baluyita Sekanyolya era emikolo gyonna egyaddirirawo nga obeerako live nga nze kumpi asaka amawulire ate era kati lwakuba nti ebisumuzo nabyerabiddeyo ebiggulawo wano nalabako ng'oli ne Amini Dada ne Kabaka w'e Rwanda okijjukidde Kabaka w'e Rwanda gwe bayita omwami Kijeri n'ekifaananyi kirina bw'oba olyagala ekyasinga okuntiisa ekintu kye mwali mukola kye natya nakati buli lwe nkutunuulira nkijjukira nga munywa caayi twali ku busoda nalaba waliwo Amini yali akutte ekikopo ndowooza anti ye ekikopo nga wali ebbali waliwo ecupa eya caayi flask ng'oyimiridde ebbali ng'oyimiridde mu basajja abawanvu olinga omwana omuto ng'oli muto bwoti ebbali Kabaka w'e Rwanda Amini ng'akutte ekikopo kya caayi gwe ngukutte akacupa ka soda ozinze bwoti emikono bwoti mpolampola okwogera n'abakulu abo oli wakati wa pulezidenti ne Kabaka olidde amayinja mu nsi muno olidde amayinja mu nsi muno kati ekyo badde kijjukira bulungi kati kiri ekya Naggalabe kye tubaddeko ekya amatikkira ogambye 31 Julayi omwezi ogw'omusanvu 1993 naye tuli mu myezi 2 amatikkira ga Kabaka gabeewo amatikkira ago gaali makunale gaasomba abantu baali bayitirivu nnyo kumpi abaali bazaalibbwa mu biseera byacwa nga bya Muteesa nga tebalabanga matikkira ga Kabaka bwe gabeera anti Saalongo bwe tuddayo emabega Obwakabaka Obote yabujjawo mu mwaka gwa 1966 kati ebbanga eryo lyonna abantu ekyabali mu bwongo abakulu mu history baali baagala okulaba ku Kabaka anti afaanana atya bamutikkira batya kati amaddu agaaliwo mu kiseera ekyo kyova olaba ng'abantu ensi yonna yaggwayo okugenda e Naggalabe lwakuba nange sinafuna mukisa kugendako Naggalabe simanyi nayitako ebuddu nayitawo buyisi mu mmotoka ate waali kiro kakati kyesimanyi nti oba wafaanana wati nina ebbanja ly'ogendayo mala okwetegereza embeera nga bwe yali awo enkuyanja y'abantu yali awo naawe nga gy'oli okuba ebifaananyi okola sitoole naam kakati mu bakulu abaaliyo waali bwe nalabayo Pulezidenti Museveni ne mukyala Janet mukyala we Janet baaliyo omukolo baaliko omukolo gwali gw'amaanyi ate ab'enzikiriza bonna baaliyo okusabira emikolo gigende mu maaso nga baani bojjukira baaliyo abakulu nzijukira okusaba kwalimu Bishop Adrian Kivumbi Ddungu ow'e Masaka omugenzi wamu ne gwe nalabayo omulala omugenzi Mishairi Kawuma yaani Bishop w'Namirembe Bishop w'Namirembe era yakola omukolo gw'okwambaza Kabaka engule nagwo gwaliko omukolo gwaliko nga yalina okumwambaza engule ey'Obwakabaka walaba ekyamaanyi nalaba kakati abantu baali bangi baali bayitirivu kakati balala kwata ku mutwe jjukiri ngeza okugamba ng'okutteko nakulabira ebikoge nga biyitirivu aba Uganda n'ab'ebweru omukolo gwali gwakitiibwa nnyo ate mpozi ekyasinga okusanyulayo abantu babyogeranga ne ku radio nti wajja kubawo olutalo lw'ebirumpiru babiyita batya
lw'ebirumbi olutalo lw'ebirumbi ku mukolo gwennyini ku mukolo gwennyini kwegamba waliwo abantu abeefaananyiza ng'abajaasi abalwanyi kati bagenda ne balumbagana abamu bali ku ludda abalala bali ku ludda kakati abalala nga balabika baagala kuggyawo Obwakabaka obwo kakati ate nga waliwo bano abalala ababulwanirira kati nagwo mukolo kumpi eyali Katemba eyatusanyula ompadde emboozi ya leero ompadde emboozi naye nno togiwadde nze nzekka eduniya yonna ekuwulira empulira amatikira gabeera gatyo ekyo ombuuzaayo ki ekira mukama wange kakati kiki kyojjukira ekyaliwo ku mikolo egyo omukolo ogwo ogw'okutikkira kwa kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri kenzijukira ekyatusanyulasanyulamu nnyo kwe kumulaba nga akongojjebwa okukongojjebwa kiki ekyo kabaka bamusitulira ku kibegabega ekyo nkitegedde bulungi kuba n'ebifaananyi weebiri kabayita okukongojja naye ng'abakikola babeera bambogo bakika kya mbogo si buli muziro bambogo bokka bebakongojja kabaka ompadde kipya bambogo era omukongozi omukulu bwafa nga wambogo era batuula ate ne balonda ani akongojja ate nokuba ateeka okuba nga wamaanyi ateekeddwa kubanga ne mukika nga amanyiddwa nga wamaanyi n'amaanyi gano ag'obutonde kubanga asobola okubanga asobola akutama bwati wansi kabaka n'amwebaga n'amutuulako ne batambula ne bamukongojja n'agenda awuubira abantu ate kyekyongera okukakasa abantu kyoyo ye kabaka wammwe mu society ono ye kabaka wammwe abantu ne bakuba enduulu kati kyoleseemu ekipya abantu bakiraba bulijjo nga kikolebwa anti nga bamukongojja ku mikolo gyonna nekyeŋŋamba batono abamanyi nti ab'embogo bokka bebalina okukongojja kabaka kati bakitegedde lwaleero kituufu kakati ate n'ekirala motoka ya kabaka temala gavugibwa atali wambogo kubanga era awo naye ayitibwa mukongozi driver we kigendera ddala paka era mu bambogo era nze gwe nasinga okwetegereza ennyo baali bamuyita sentamu wamali abambogo oyo yali driver wa Sir Edward Muteesa kabaka wa Buganda owasatu mu abataano taata woono nakubulirako bwe nakulemberanga konvoyi ya kabaka nze wakinyumizaako ku pikipiki naye tewakirambulula nga pikipiki twazituuma ssanyu lya Buganda nga gwovuga nga nze nkulembera motoka ya kabaka Salongo omanyi okuvuga epiki mukama wange ngimanyi nnyo bwetuddayo emabega nti wakulemberako tukiyite ki oluseregende anti ye konvoyi ya kabaka konvoyi luzungu naye kati bwe tugamba oluseregende olw'emmotoka za kabaka eziwerekerako kabaka gwe wavuganga epikipiki nze navuganga pikipiki kikaaki nalina Norton Twin naye ate naye yampeebwa musuubuzi omu Kampala eyo bagikuwa buwi yampa buwi n'abantu nga baali baagala nnyo kabaka okuva edda nedda ati bw'akomawo mu buwanganguse kati olukiiko 1955 kati olukiiko nendeetayo ekirowoozo mu lukiiko lwa Buganda era gwe wakireeta nakireeta nga nti basebo singa kabaka waffe nga bwanaakomawo mu kitiibwa singa pikipiki ezaani mukulembedde nezibeera ebbali nebbali wammotoka ye kyavaawo naawe olabika wali wakikopa Bongereza kubanga Queen nga bwe bamutwala ne King George ate nga lino lyali twale ly'abazungu abangereza epikipiki ezo ne tuzituuma ssanyu lya Buganda nga ze pikipiki zaali mmeka
twali tuweze pipi nga mukaaga nga ze zikulembera nga nze nkulembera oti endala ne zidda ebbali n'emabega nga gwe okulembedde nga nze nkulembera olidde amayinja era nakubuulirako olidde amayinja Saalongo mu nsi muno okulembera kabaka era Muteesa n'ayagala nnyo waliwo olumu yali alambula amasaza nga tugenda kooki eyo ki kyoyogerako ekisigalidde ku mboozi yaffe eyo kyewalaba enaggalabi amakongojja abakongojja kabaka oboogedde ensi bategere nti balina kuba bammamba era walabako driver gwe bayita Sentamu eyali avuga Muteesa naye yali yeddira mbogo kakati kiki kyoyinza okusembyayo kyogamba Obuganda ku budde buno kyeŋŋamba nga kikwata kuki kubanga kabaka waffe ono abantu bamwagala nnyo bamwagalira ddala bamwagala nnyo era singa wabaawo entegeka ey'okumukkiriza alambula amasaza abantu bangi nnyo abaagala okumulaba naye ekizibu ekiriwo nti mu budde buno tuyina obuzibu bw'ekirwadde kya covid anti obwo obulwadde bwakyusa buli pulogulaamu yonna amasanyu tewakyali emipiira gy'amasaza tegikyaliyo abantu tebakyagenda mu gundi zaabwe nga bwe baali bakola pulogulaamu zaabwe olwo obulwadde buno naye Katonda mulungi nti ajja tutaasa obulwadde bujja kuggwawo pulogulaamu ziddemu ng'edda bwe zaakola ki era abantu bagambe bambale masiki bagambe abange twambale masiki kati masiki bwe bazambala banaabe mu ngalo besige ka sanitizers obuteetaba mu mikulu gyolaba enamba nnyingi naye ng'abantu abagirimu balagajjavu ekirwadde kyazzeemu Saalongo obulwadde bw'amaanyi sabbiiti ejja bw'aba tuwali nkyukakyuka zonna genda onoonyereze ku ndwadde zonna ezaali zitukubyeko mu Uganda tetwazoogerako pandemic ne epidemics endwadde zino zikattirawo n'endwadde ezibonyaabonyeza abantu okole research ozireete abantu bategeere nti obulwadde weebuli kale tumirayo abantu babiri balinyosebwa ntumirayo mwami John Seremba ow'Engondati eyanvuze okuva e Bukoto n'antuusa wano eggulo wankubiridde essimu nojja liitiriiti kakati oyo ate muwulirizaawo nnyo yaŋŋambye nti tagwa puroguramu yo akola bodaboda mutumidde w'Engondati kakati nentumirayo ne Swaibu Sebusolo mwami Swaibu Sebusolo yoyo w'Ebutale era naye wa boda ate nentumirayo ne mwami Mugerwa Godfrey nentumira Pinto sigenda mubanja nkoko aligireeta wendi mulabira wonna ojja kaka naye buli lwandaba aga nti magamba nti bubi n'enkoko koza ekyo enkoko gye yampa nga naakaveemakka ku ssimu kati ndoza eringa ente obunene kale Saalongo ennaku ezo nagendako eri waggwe ku Shero Buddu nendaba ku Osuna yasanyuka nnyo era nangulira ekyemisana kyali kyamaanyi Osuna tukutumiddeko nnyo musajja wa Kabaka Osuna kale enkya ku lunaku olwa Sande inshallah tusisinkane mu pulogulaamu yaffe eyakalimagezi okuva ku ssaawa 5 okutuuka ku 6 ez'emisana olunaku bwe tutyo bwe tufundikidde pulogulaamu ebirwawo byerabirwa wano ku Rediyo Buddu, rediyo y'omuntu wa bulijjo.